Nabe yagudde mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya Forum for Democratic Change oluvannyuma lw'ababaka ba Parliament 9 ababadde mu kibiina kino okusala eddiiro ne beegatta ku kibiina ekijja ekya Kano Dr. Warren Kizza Besigye Kifeefe ne banne ekya People's Front for Freedom. Mu babaka abasaze eddiiro mwe muli Honorable Ibrahim Ssemujjungando wa municipal y'Ekira, Honorable Moses Wagaba Kabuuso wa Kyamuswa, Francis Mwijuke wamu n'abalala nga bano ate beegasse ku babaka abasatu okuli n'omubaka Anthony Akol, Okoti Biteke ne Emmanuel Ogogeto abeegatta ku kibiina ky'NRM gye buvuddeko nga nabo bava mu FDC. Mu katundu kaffe kano akasooka aka nze nga bwe ndaba tukuleetedde nampala wa FDC mu palamenti era omubaka wa palamenti wa Mawokota South Yusuf Nsibambi nga yanukula ebibuuzo ebibuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku ngeri ababaka gye baamudduseeko kyokka ye n'agamba nti kati FDC eyongedde okunywera mu byobufuzi ng'esuubira okwongera ku muwendo ogw'ababaka mu palamenti era ejja kujjuza ku abo abaagenze. Honorable Esebu oyogera ki ku Nabe yagudde mu FDC? Nabe etya mukama wange. Ababaka 9 ne bava mu kibiina ne bakiddukamu. Fe okuvaamu abantu ne bagenda mu bibiina ebipya kina mutawaana. Ne kyetusaba abagoberezi baleme kulowooza nti bali bakyali be FDC. FDC ekyaliwo era tugenze maaso ne tufuna n'abantu abalala basabye okudda mu bifo by'ababaka abo tujja kulwana nabo. Nga batalwana na Betty Kamya nga guddewo entugaye nga batwana n'ekitiibwa gye n'omuntu nga guddewo anti. Honorable twala kino tekikosa kusanga mu FDC kyandi tukosezza senga abantu balwanye n'embeera ey'enkyukakyuka si bifo nti FDC kuba ne baga nti kati nuupu erina ababaka 5 ku babaka ebina waliwo njawulo ki ekitulina okukwataganira awamu kwe kujja omuti mu kkubo tuteeke akamwenyumwenyu ku matama g'abantu baffe ne bwe twatudde eggulo PFF twagisabidde mirembe. Honorable ababaka bonna okusala nga gwe chief whip obunafusi bubwo tewali bunafu bwange ng'omuntu parliament eyo si nnyangu. Abantu abamu be mulowooza emisana nti bakolera nkyukakyuka abamu bakolera mbuto zaabwe kakati ffe kalondoozi olina naawe wookoma naye ffe nabano ababaka ababulijjo abamu tebakulumya mutwe abasinga obungi bali ku byabwe. Honorable Kabuusu ni bonna abo bonna beegasse ku PFF bali ku byabwe batya. Ojja kubalaba era omubi bajja mulaba n'omutuufu ajja kulabika kubanga kati ogenda mukolera ki ogenda musiba migwa ogenda mukolera ki abantu tewali kyeraliikiriza si gwe mulundi okusoosa okukyuka baprofesa Kyesimira baakyuka kakati okukyuka mu bibiina ne mu palamenti ekyo si kipya. Nze sebannumya mutwe abo ekinnumya omutwe nti ebbanga lino lyona tubadde mu byobufuzi kiki kyetuyambye mu bantu ababulijjo tekiriiwo. Honorable ogaye tebakulumya mutwe naye tekyalibadde buvunaanyizibwa bwo okubaza era ngezezaako abo bonna tewali n'omu gwe soogeranga naye embuto zaabwe kyezaagala ate nze sikirina kubanga kati ewaffe mu FDC tulinayo kikyoza okugamba kyogenda okubawa eri babawa ssente empitirivu ne babasuubiza ne bakola effujjo lyonna lye balimalawo. Bw'olaba ebifaananyi beekubisa bifaananyi n'abantu bali mu gavumenti abanyigirizibwa abamu babawa obuvunaanyizibwa buli kaseera nga be boogera ku fulo ya palamenti naye nga ate tebavumirira abafuzi abafuga palamenti abagidobonkanyiza wabula bo bali awo ne babawa omukisa ne balabika nga aboogera ebyamagezi ebiruma abantu ng'ate babawudiisa ekiro bakwatagana na bali kakati ogenda bakolera kinga gwe kalondoozi. Bali bootegeeza mu bano Ssemujjungando? Saagala kwogera mannya naye obiraba ebitambula balimbalimba abantu boogera ku bitakwatagana. Baatugamba nti bagenda kujja ekibiina bakigalewo bayimirize olukuŋŋaana tabamiruka byonna ne bigenda mu maaso. Kakati bwe baba nga ensonyi bazifudde obusungu ekyo kyawufu nti baagamba abantu nti ekibiina tekigenda kubeerawo ate ekibiina weekiri kiri wali Kwentebe Road kitinta. Honorable ogambye ekibiina kitinta naye tulaba ababaka basala okuva mu bibiina bino badde eno naye tetulaba beegatta ku FDC olwo kitinta kitya. FDC tetwetaaga babaka beolowooza nti babaka abo abantu abatinka obutambuzi nga bano abali mu kutambuza embeera eyo byobufuzi okufunamu ekyo kyawufu. Enkya n'ayimba luno oluyimba luli n'ayimba luno olwo n'ayimba luno abo bo tebajja kubulawo. Kanso ababaka bano okwegatta ku kibiina ekipya ne bava ku kyammwe ekibaddewo ekigundi gw'okiraba otya? Omutawaana nti abakikulembedde
tebalina buvunanyizibwa bumala na bumalirivu na mikwano kukyusa mbeera eyo okujjako okuteekamu ebyobufuzi eby'effitina. Kakati bano bannaffe bakulidde mu mbeera ya fitina, mbeera ya kujerega. Kakati embeera eyo mbi nnyo ate ekulagidde nti omuntu omuddugavu tayiga, kubanga abantu abo bandibadde tubamanya nti bantu bakyamu ne tubeegobako. Balimbalimba abantu mu slogani ze batambulira nazo. Katulina obuvunanyizibwa obw'enjawulo ng'ekibiina ekigundiivu ng'FDC okubuulira abantu nti bano be mutunulako, bano be balabe bammwe. Hono naye abantu beyogerako nga bamaanyi ambasada Birigwa, Proscopia ya Musumba, Elias Lukwago n'abalala nga boyogerako bamaanyi ogamba otambo abantu balina bagoberera. Anti kakati bamaanyi ebbanga lyonna babadde n'aba offices ez'enjawulo ki kye bakoledde abantu gwe kyolaba okujjako okubalimba bulimbi. Bwe balaba Mawuledi ne badduka ku Mawuledi, bwe bawulira nti enkuba etonye Namirembe ne bagenda e Namirembe. Beerawo afiiridde ng'agudde mu kinnya ekya Peter Twin gw'osookawo n'okaabakaaba bw'okaaba kati abantu ne bafuna ki. Bano ababaka basaze mugenda bafiirwa ki kye mugenda bafiirwamu. Naye bwe tubadde nabo ebbanga lyonna tukizudde nti ba mitima mibi beefaako bokka. Kakati tetulina kye tugenda kubafiirwa. Honorable mu Parliament e12 osuubira FDC esuubira kuba muna ababaka babeekanaki. Tugenda kufuna naddala abakyala, tusuubira okuzza abantu be tusuubira okuzza. Tufuna ababaka bangi okusinga be twafuna omwaka okulonda kuli okuwedde. Banasooka mu 30 n'ataano tujja basukka. Ng'ate be mulina olwedde beesazeeko bwesazi. Anti abeesazeeko bo tebagenze n'abantu, bagenze bokka na mbuto zaabwe. Kyokka mu kwanukula Yusufu Nsibambi omubaka w'ekyamuswa Moses Wagaba Kabuusu bw'abadde naye yanukula ebibuuzo ebibuuziddwa Alex Nsubuga mu bufunze, asekeredde Nsibambi n'agamba nti alinde bulinzi nga bazzeeyo mu Parliament e12 kubanga kye bakoze tebakyejjusa era abalindirira okumuyisaako mmotoka empya ze banaafuna. Honorable mwasaze ne mwegatta ku PFF. Kanso Nsibambi agambye nti mulina kipya kye mugenda kukolayo. Ate eno tubale tukola ki? Nti muli ku mbuto zammwe. Andi era omuntu asobola kwetika mbuto bbiri olulwe n'olwaffe. Buli muntu alina lulwe. Sikyabulaba okuva mu kibiina ekibaddewo ne mugenda ku kibiina ekipya. Nga tuli bakinywi tuvudde eno nga tugobereragana nga ffe bamu. Twasalawo ekisooka kyali ekimu ekibiina kiri tukiggalewo. Honorable taata Kanso Nsibambi agambye nti nammwe babawonye temugenze n'abantu. Ate toyomba ebyafaayo biri tulabula. Kanso Nsibambi agambye emisana mwogera mubera opposition ekiro nga muteesa ne gavumenti. Zino kamera ezikuba ennamba puleeti y'emmotoka enkadde n'otakubayo kifaananyi ng'olaga gundi akima ssente abireete tumutende. Bagenda kuba ne ba MPs abasukka 50 nga babajeewa. Mpozi ng'enaalema esazeewo n'ebawaako abamu abaayo naye bwe baba nga byakulwanira ebifo binga bwe tubirwanira mu byobufuzi. Takoonanga mimiro nga tumuyisaako zikapyata. Anti olumala okuwangula abakuweza emmotoka tanyiiganga nga tumuyisaako zikapyata ez'abawangudde. Obwakabaka bwa Buganda busanyufu olw'ekirime ky'emmwanyi ekyongedde okweriisa enkuuli ku katale k'ensi yonna wamu n'okuyingiza ensimbi mu Uganda nga bwe kyalambikiddwa mu mbalirira y'ensi eno yasomeddwa olunaku lw'eggulo Minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija. Minisita w'ebyensimbi mu gavumenti ya Uganda Matiya Kasaija bwe yabadde ng'asoma bajeti y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja yabuulidde ensi nti emmwanyi ya Uganda yeeyongedde ettutumu n'okwettanirwa ku katale k'ensi yonna nga mu mwaka oguyise emmwanyi yayingiza mu Uganda eno ensimbi tuliriyoni 7 n'okusingawo. Minisita Matiya Kasaija yakubirizza bannansi okwongera okulima emmwanyi era bazirabirire n'okugatta omutindo ku mmwanyi zino Uganda yeyongera okufunamu n'emmwanyi okwettanirwa katale k'ensi yonna. Madam Speaker, this financial year, for the first time in the history of Uganda, coffee exports earnings not only exceeded the $1 billion mark, but are on track to double to $2 billion per year. While it took the country more than a century to reach $1 billion earnings per annum from coffee, it has taken just 1 year to double these earnings. This is an example of the kind of economic leap envisioned under the 10-fold growth strategy. I therefore implore Ugandans to grow more coffee and most importantly, add value to our coffee before we export it for higher earnings.
Emmwanyi ya kuno okweyongera omuwendo katale k'ensi yonna n'ensimbi eziva mu mmwanyi ya Uganda okweyongera, obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu ntegeke ya mmwanyi terimba bubadde n'omukono munene nnyo mu kukubiriza abantu ba Kabaka okulima emmwanyi ng'Obuganda bwe bwalagirwa Ssaabasajja Kabaka. Minisita w'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi wamu n'obwegassi Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo yeebazizza abantu ba Kabaka okuwuliriza ekiragiro ky'empalabwa ne bakanye okulima emmwanyi. Kulaga nti ebibala bitandise kulabika era wano mu Buganda emmwanyi zirinya ebitundu 40 ku buli 100. Tusanyuka busensi okulaba nti Ssaabasajja nga bwe yatulagira okukubiriza abantu ba Buganda okulima emmwanyi. Abalina emmwanyi yatulagira bogereko, abalina ennimiro nga tebazirabidde bulungi bazongote n'abatalina emmwanyi bazirime. Ekyo kitusanyusa okulaba nti ebibala bitandise okuvaayo ate kimukola n'ekisenzi yokka n'abantu ba Buganda basobodde okufuna ssente ziwerera abaana baabwe mu masomero, okufuna ssente ez'okubajjanjaba, era tubasaba tebajjaako kigere bongeremu amaanyi. Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo mu mbeera y'emu akunze abantu b'Omuteregga okulabira ku bibalo bya gavumenti bino okwongera okussa mu nkola ekiragiro kya nnyini nsi okulima emmwanyi mu bungi kubanga ezzaabu w'abantu ba Kabaka. Katikkiro bwe yatukubiriza bamala okufuna ssente z'emmwanyi ebituufu 110 babikizeemu emmere zaabwe baziratire bulungi baziwe ebigemesa kuba omuwendo abantu tulina okusobola okumanya fenna bulimu wabaawo ebiseera emiwendo bwe gikka nekirinya si mmwanyi zokka naye tubakubiriza kitutiisa twongere okuzirima nti bw'oba otunda ekiwera ebbeeyi ne bwekkamu era osigala ng'okolaki ng'ofuna naye ate era ejja kuddayo eriye n'ekirala kyekukubiriza abantu kwongera kunywa kaawa ebadde enkola y'Obwakabaka mwongere okunywa kaawa wano ewaffe tetubanga tunywa kaawa wano nga bwe mulaba mu Ethiopia ebitundu 3 emmwanyi agazenywera tunywe kaawa akatale keeyongere wano mu nsi yaffe n'ebweru wa Uganda. Omubaka wa Paalamenti wa Bukomansimbi South Geoffrey Kayemba Solo ng'ekitundu ekyo mwava kye kisinga okulima emmwanyi mu Uganda asoomozezza gavumenti ennyonnyola abantu ku bbeeyi y'emmwanyi gy'agambye nti etandise okukka era erina n'okuwa bannansi amagezi ku ngeri y'okwaŋŋangamu embeera eno. Minisita Matia Kasaiza kyayogedde kituufu ekyokuba nti emmwanyi zeeta ssente nnyingi mu ggwanga ttuliyoni ezisoba mu 7 n'okudda waggulu. Ekiro ekyo twalibadde twogera buli kaseera nti emmwanyi yeetaaga okulowooleza n'okuba n'ekitongole kyayo ekyenjawulo. Bw'otunula kati ebbeeyi ku sipiidi kweri mu kukkira nnene. Emmwanyi ssente ze yali takyasobola zireeta kuba eri mu kukka ate gavumenti etunnyonnyola lwaki ebbeeyi ekka. Actually tyanditunnyonnyola kutunnyonnyola yandibadde erwana okulabika nti emmwanyi esigaza ebbeeyi yaayo nga bw'eri. Ssente nesobola okuba nga zijja mu ggwanga n'omulimi n'asobola okuba ng'afuna. Ne kati zikiira ku sipiidi obweraliikirivu bungi abaazisuubula abaali baazitereka n'omulimi omutima gwe guli ku bunkenke. Y'omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa yategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu obw'okunoonya akatale ak'ebyamaguzi ebikolerwa kuno. Bwe yabadde ng'ayogerako eri ensi eno mu kusoma embalirira eno y'omwaka gw'ebyensimbi omujja egenda okuwemmenta tuliriyoni 72 ku kisaawe Kololo, General Museveni yawabudde ensi za Afirika zikolere wamu okuzimba emikago mu by'obusuubuzi, ebyobufuzi wamu n'ebirala kiyambeko okufuna obutale bw'ebintu ebifulumizibwa. And support the additional political integration in the parts of Africa where it is feasible by creating political federations. It is because you need it for your prosperity as a market, among other advantages. However, learning from the history of other countries and also seeing what is happening in Uganda once it settled down and started recovery, we discovered that the internal market is not enough. As we speak today, Uganda has got surplus of milk, maize, bananas, beef. Ebyongo bitadde ku mabbali. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga agambye nti Buganda ne Uganda bakukyusa ebyenfuna byabwe singa abantu bongera amaanyi mu kulima emmwanyi n'emmere kubanga bye biviirako ebyenfuna by'ensi eno okudobonkana n'okufaafaagana ng'entunga eyiika.
bwe yabadde ng'aggulawo omwaka gwa Mwanyi Terimba 2025-26 ku kyalo Nabusolo mu ggombolola y'e Bulera mu ssaza lya Kabaka Ssingo. Katikkiro yagambye nti abantu b'Omuteregga basaanidde babeere beetegefu eri buli mukisa ogujja n'abawa amagezi balime nnyo era bajjukire nti bulijjo obugagga ntuuyo zitulukuka otambula bw'owummula nga zikala. Teri ayinza kukugira ng'olina ebintu byo byeweekolera n'ebyo ebyokkolima bano tebatwagala bano batusosola byabwereere ku muntu alina akamere ke onsosola otenga nnyina emmwanyi. Teri ayinza kusosola ng'olina emmwanyi ng'olina amatooke. Abeebulera saagala mwerabire ekintu ekyo. Buli lwogaa nti ffe tebatwagala ffe batusosola genda olime emmwanyi zo tulabe oteeke ssente mu mpale ogende mu kereziya olabe oba banaakusosola. Katikkiro yeebazizza abakulembeze abakolaganye n'Obwakabaka okusitula embeera z'abantu n'agamba nti kino kyongedde amaanyi mu kubunyisa enteekateeka za nnyinimu ez'enkulaakulana mu bantu be. Neebaza nnyo abakulembeze abalonde abatambula naffe. Mbeebaza mwenna abatuwadde obubaka era nina essanyu lingi nnyo okulangirira nga nsinzira wano e Nabusolo. Njagala nnyo erinnya Nabusolo. Nga nsinzira wano e Nabusolo okulangirira nti omwaka gwa Mwanyi Terimba 2025-2026 ngutongozza. Nnyini ntebe wa boodi y'ekitongole kya Kabaka eky'ebyobulimi kya Bukadeefu omukungu Dr. Ben Sekamatta ategeezezza nti Obwakabaka bwa Buganda bwetegefu okutandikawo ssemaduuka w'ebyobulimi mu masaza ga Buganda ag'enjawulo naye nga Ssinga ejja kuba ya nkizo nnyo. Ssemaduuka kola egenda okuyamba okukendeeza oba okuggyawo obuzibu abalimi bwe balina. Ekiseera kino abalimi bwe bagenda okugula eddagala erifuuyira omuddo bagula bicukuli. Kakati ekitongole Obwakabaka kigamba nti awo tugenda kukwatagana ne minisitule y'ebyobulimi eya gavumenti eya wakati tukakase nti ebintu ebikozesebwa omulimi wa bulijjo byonna ebinaabeera mu dduuka omwo byebyo eby'omutindo ogukkirizibwa. Omwami wa Kabaka ow'essaza Ssingo Mukwenda Ddeo Kagimu ajjukizza abantu ba Beene ku bwetaavu obw'okukola ennyo bave mu bwavu nga bakoppa bye bafunye mu kulondoola abalimi. N'olwekyo njagala okubakubiriza buli muntu addeyo akole ky'ayizze olunaku lwa leero. Obudde tebunnayita genda weeteeketeeke. Bwe kuba kubikka mmwanyi kwe tuyise genda obikke emmwanyi zo. Bwe kuba kusimba bw'oba osobola okufukirira simba. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash toddemu kulumizibwa mannyo ng'eddagala ettuufu weeriri. Muna Herbal Mouthwash talaba ku ndwadde z'amannyo zonna era n'ewaka lye tusenyesa. Muna Herbal Mouthwash musange mu pharmacy ne drug shops era yakakasibwa National Drug Authority. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704801905. Omuntu yenna asingisiddwa omusango ogw'engassi olw'obutabeera na bujulizi bumala oluvannyuma n'abufuna alina eddembe okuddayo mu kkooti n'agisaba eddemu ewulira omusango nga munnamateeka Judy Mbabbaali bw'annyonnyola. Omuntu yenna asingisiddwa omusango singa afuna obujulizi obutaaliwo luli omusango nga guwulirwa naye kati n'abufuna nga bumuyamba okusobola okusazaamu ensala eyo akkirizibwa okuddayo mu kkooti n'annyonnyola kkooti tifunye obujulizi omusango gwasingisibwa mu bukyamu era kkooti ensala n'egisazaamu oba n'eragira nti ye yagusinze oba n'egugoba. Ekyo mu mateeka bakiyita review. Agenda ewa looya we n'amugamba ateekemu okusaba n'ateekamu okusaba okwo mu butongole nga kkooti agitegeeza nti asaba ensala eddemu etunulwemu era esazibwemu. Entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Kansanga enkya ya leero amasannyalaze bwe gakubye abantu 5 omu n'afiirawo n'abalala ne baddusibwa malwaliro ng'embeera si nnungi. Bino bibaddewo ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'amakya ga leero nga bakubiddwa amasannyalaze babadde basitudde weema nga bagijja mu kifo ekimu okugitwala mu kifo ekirala weema eno n'ekwata mu waya y'amasannyalaze. Okusinziira ku batuuze abeerabiddeko n'agaabwe obuzibu buno bugudde kuliraana poliisi y'e Kansanga. Muvuzi wa bodaboda e Kansanga amasannyalaze gakubye abaana 5
omwafiirida abamu babatute naye nga bavuddemu omusayi muyitirivu naye nga kivudde mu kusikagana omuguwa bategese eri okulondera wali mu kisaawe kya siidi kansanga siidi kino ekya secondary kati abaana engeri gye babadde abangi ne balaba abantu nga bangi ne babagobawo ne baleeta eno bateke ku poliisi ate nga bulijjo balondera eno ku poliisi kati abaana baze batudde tenti nekola ku masanyalaze ne gabakuba ekiri wano era nga ndi poliisi wano ekansanga Nabukiti. Poliisi etuuse mu kitundu kino n'ejjawo omulambo nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.